Lord Mayor Salongerias Lukwago yenyamidde olw'okuva mu ntebe y'obwammeeya ng'omusaala gw'abalongoose ekibuga tegunnaba kwongezebwa. Bino abyogeredde ku City Hall mu Kampala. Aba MTN Momo bakwataganye ne KCCA okudduukirira abakyala abalongoose enguudo n'ebyokusiibulukukirako. Omukolo gwetabyeko n'akulira KCCA Hajat Sharifa Buzeki abakwasisa empisa mu kitongole nga Peter Ochengi akuliddemu abavuddemu MTN Momo. Lukwago asiimye abakyala bano olw'okwewaayo ne balongoosa ekibuga n'olw'enkolagana ennungi gye babadde naye ebbanga lino. Abakyala bano bayita mu bizibu bingi ebyo gye bakolera ne mu mbeera zaabwe mwebalabaza. Ochen ku lwa MTN Momo annyonnyodde lwaki basazeewo okudduukirira abakyala bano n'asuubiza n'okubafunira ebikozesebwa nga bakola omulimu gwabwe. MTN Momo will further extend support with ideal safety gears to all the women supporters. Ajjukiza bakasitoma abasindika n'okufuna ssente okuva mawanga g'ebweru nti balina omukisa okwewangulira olugendo okugenda mu nsi yonna gye baagala ne voucher za shopping. This Ramadan, we are also rewarding customers who send or receive money through MTN Momo International Money Transfer with a chance to win a fully sponsored trip. Ne Idi Buzeki asiimye aba MTN Momo n'abasaba okwongera okukolagana nabo okusitula embeera z'abannakibuga. Musabye aba MTN Momo Katonda abagaggawaze akume bizinensi yaabwe amagoba gaabwe geeyongere omwaka ogujja bwe bajja kuleeta ebintu by'abantu 10. Bwo Obwakabaka bweyamye okwongera okunyweza enkolagana n'ekitongole kya KCCA olw'ebintu eby'enkizo eby'Obwakabaka ebisangibwa mu Kampala. Bino Dr. Twaha Kawase omumyuka asooka owa Katikkiro abyogeredde ku mukolo ogw'okusiibulula abasiraamu ku City Hall mu Kampala nga ne Lord Mayor Salongerias Lukwago kweyeebaliza Allah olw'ebyo byamutuusizzaako mu myaka 15 nga ye muloodi wa Kampala. Njagala kusembayo na kino ng'amagambo kye mbawadde nti okulwanirira emaali y'Obuyisiraamu. Oweekitiibwa Kawase yeebaziza Lord Mayor olw'obuweereza bwe. Era Katonda atugamba bw'omwebaza ate akwongera, ate bw'otamwebaza abeera munyiivu nnyo. Tusaba okwebaza kuno Katonda akwongera ebyengera Lord Mayor. Ate bannamawulire okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kibiina ki Uganda Journalist Union woofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo ekulirwa Hajat Hadija Namyalo ebawadde ettuli okusiibulukukirako. Ebintu bino Namyalo bibakwasiriza ku woofiisi eno ekyambogo n'ategeeza nga bw'agenda okuyamba bannamawulire okusitula omutindo mu byenfuna nga bw'akola ebibiina by'abantu ebirala. Baba bloke kati babaganya kutuuka Sina gwe kutogera wenfunia opportunity wensuulirayo kubaza president wemusangira wonna ne bampa akazinda no sifayo babantu balaba bameka kyange nkiteeka ku mmeeza. President wa Wuju Evelyn Nalule yeebaziza woofiisi ya ssentebe wa NRM n'ategeeza nti bannamawulire bangi bayita mu kusoomoozebwa. Bannamawulire tumanyi okukola naye ate bwe tukola ne twerabirwa bwe tuweereza ate nga tulina ebyetaago. Abafunye ebintu basiimye bwongerwa. Tulina obulumi naye tweyanziza nnyo webale kufaayo kubeera nga mutuufu otujjukidde. Ate gavumenti esabiddwa okwongera okunyweza amateeka agafuga kampuni ezitwala abantu ebweru okukola kibasobozesa okukendeeza ku muwendo gw'abannansi abakukusibwa ekiviirako n'abamu okufiirwa obulamu. Bino abatuuze babitegeezeza akulira abakozi mu disitulikiti eyiganga Abubeka Waiswa bw'abadde yeetabye ku mukolo nga basiibulula abasiraamu. Sheikh Mohammed Buyinza amyuka omukulu w'ettwale aliko obubaka bw'awadde abasiibi. Abubeka Waiswa akulira abakozi annyonnyodde ku tteeka eryasibwawo ng'eyita mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu. Mwesiga ebitongole naffe be tusobola okulondoola nga tukozesa embasiri zaffe. Tufuna okusoomozebwa kw'amaanyi okuva eri kampani ezitalina ezitakakasibwa gavumenti.